ebigambo bye batukalaatira ennyo. There are those words bye batugamba ne binnyamba nnyo nze ng'omuntu, especially in relationships. Batugamba nnyo nti never have sex before marriage. Ekintu ekyo bakitugamba nnyo ne tukitegeera nnyo. Mune wadde wakajja wano tugambe yentula si ntuufu. Si nnungi, bano bajja kunnyonnyola. Science akirimu. Batugamba nnyo mikwano gyange abaami n'abakyala obuteegatta na muntu yenna nga sibbaawo. Nga tunabagenda mu aya la takrabu zina, you know, ne hadith endala zonna bakitugamba nnyo. Naye olwaleero ngenze neetegereza lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana. Ate nga ye yatutonda n'atuwa n'ebitundu bye tukozesa mu sheepu yaabyo, mu ngeri yaabyo n'enkozesa yaabyo. Ye yabituwa nga tetumusabye, tetumubuuzizza. Naye yatugamba nti temukola ki? Temugezanga. Actually atugamba tosemberera. Olwaleero tulina abantu nga they are crying. They are failing to relate. They are failing to attach simply because yatandika ebintu by'okwegaddanga mu seniors. P7 vacation. Olwaleero nga tasobola kubeerawo, nga talina muntu wa kubeera naye mu buliri. So nga ate mwana atu akanyuma kenjagalira munootinge nti buli gye weeyongoola okukula ne chances z'abo abantu zigenda zikola ki? Zikendeera. Naddala ffe abakyala baatugaana nnyo nnyo nnyo, kuba mu bintu bino tulumwa nnyo okusinga abaami. Tuluma mu ngeri ey'amagezi netali y'amagezi. Olwaleero omukyala n'akyayibwa n'ava mu ddiini. Omuwala omulenzi amukyawa n'ajjako akakaaya. Temubimanyi, temubiwulirangako, n'okusoma sijja bisomayo, n'ebitabo nakola ki? Neeka sijja kuddayo n'abeewaabwe nakola ki? N'abakyawa. So ensonga y'obutasemberera bwenzi yali eprotectinga nnyo omukyala.